Guy yankwana ngamba ngenda promoting ebibugo bye Uganda wano nze best promoter nina endorsements nyingi kati the fact that I'm a cosmetics YouTuber clientele yange singa eri bweru Nigeria bani ababeera US ne UK ne Canada bebasinga okungulako ebizigo nembaweza through DHL kati Uganda wemba I can estimate namu abantu nga 6 abangulako ebizigo so I wanted to boost my clientele in Uganda kati weyaleeta eki idea ekyokuboostinga ebizigo byange I bought it because I needed some boost kati netubeerawo negayinga ine ebizibu bingi nga nsaba ssente naye that wasn't the issue kubanga twali tweyagala nze nga muteekamu ssente nga mugulira engoye nyina mulabirira musasulira renti muwa upkeep buli kimu Bruno kenga nze akimukolera yes no ne WhatsApp sinzina ne voice notes sinzina nga nsabiriza amafuta biki ate kati omukazi ankubira nnyo amasimu wa renti byonna mbirina ati twatuuka ekiseera ebintu bya Vanessa ne bijja mu gundi mu limelight nga teyaŋŋamba safe ekitegeero esaawa Katonda yaliko saidi yagenda nga kino wekiguddewo nga ne sentaze kati moyo sinario ya safe jjukira omusajja wabatakugambye mwana kikunyigamu bwe kiri kati moyo sinario ya safe ate nentegeera nti no alina omwana ow'okusatu ali bweru abeera n'ennyina ebweru ati nebeera double drama ekitegeera naye nabwo nasooka nemubeererawo saasooka kureactinga yanyinyonnyola biki that's my past biki nensooka nemubeererawo kubanga nesente za DNA nze ekola ki nze yazisasula eza seefi yazinsaba nga mugamba omwana oyo wandimukebedde DNA nga nze amugamba kubanga yali amwegaana nga ngamba si wange biki naye nga foto zindaga nti nno ki so I pushed him nakebera DNA nansaba emitwalo 6 nenzikola nenkola kinunzimu wano bakebera DNA kati wayitawo 2 weeks awo wonna nga twogera results wezaakomawo abawala baali basindika ebintu bingi nnyo nendaba abawala nga bali naye mu buliri nendaba nga waliwo yamukwata ruumu ye yonna ng'ali awo ku capital ali naked ali mu boxer kugamba nalaba ebintu bingi nenyiiga ng'omukyalo ekitegeera kubanga nze ewange yali anaga nti straight nga omanya abavubuka akuweereza ndi wano biki ebyokulaga nti nno yolloyo kati before ebintu bya seete byokuvaawo Bruno yali ansaba omwana nga ngamba n'owofuna olubuto ekisooke tuzaale kati enze nina omwana omu gwenzizaako wa myaka 7 kati Bruno it so happened ayina enkwaso oyo omwana nno ayanguwa kubanga he may be pregnant in only 4 months ayina tageti it so happened kulabanga tageti weeri musajja wa ntomo simunene ngawe wamanya naye kakati wenfuna olubuto kati twasooka ne twawukanamu kusaga ebyo ebifaananyi biki nensooka ne mugamba sooka ompeemu break etwewamu break ya mwezi gumu Bruno netuma netuddawo netwogera netuddawo olunaku lwasooka okuneebakako nga tuzzeewo bwe nafuna olubuto lwa mwezi 6 kakati Bruno oyo nga tubaawo naye nga biru zansaba ate kati weyakomawo mu second part eno abayali amanyi agenda kuluzinga banka yansabanga ssente nyingi nze vidiyo nakamukolera 3 nga zonna za bukadde 3 Katonda wange waliwo eri vidiyo gye namukoleranga ebintu bya sefu byakagwawo eyo ng'alinganga awedinga simanyi oluyimba baluyita batoba ogitegedde ngimanyi vidiyo eyo nze yagikola nemukolera yingiddewo ndowooza naye omumanyi neno oluyimba ng'ali n'omuki ng'ali n'omunyarwanda nze alukoze naye lwakuba ennyimba za Bruno zibeerako wiikisi 2-3 olaba nga oluyimba lufeedinze abantu tebalufuddeeko
kati netubaawo mama waba n'ekizibu nga nkubira nga nzeetekako mpandikira very good nzeyina voice note sirina mafuta bebi biki baterani load ya manja era byonna voice note sinziyina nenyina nga aŋŋamba mama leero talina kyakulya muteereyo ennyama byonna mbirina n'amafuta g'emmotoka nzaagagula kati nali nakkiriza omuntu wange nga we yajja wekitegeera nali nakkiriza omuntu naye lwakuba abantu abamu tebasiima abawala abasinga Uganda basaba sente nze naye saba yadde Bruno ekikumi all I wanted from Bruno is his emotional and physical support okitegeera naddala mwene embeera nga nfunye eki olubuto Bruno yategeera nti ndi olubuto Bruno yadduka naŋŋamba lujeemu basimanyi saagala bawala b'e Kampala bamanye nina abaana 4 ne mugamba Bruno sigenda kusaba buyambi bwa mwana sera si yange ogimanyi all I need is your presence and your help nga omanyi antenatal biki otambula tutambuddeko awo biki ebyo ebintu ebibeera physical during pregnancy it's all I wanted naye Bruno yagamba lujeemu kati ate nga aŋŋamba busisobola bbala n'abaana 4 at 32 bakitegera ate nga kati bwe yali yeegatta naawe yali amanyi yeegasse na musajja munne webali nnyo kakati ate katonda wamuviiramu omwana gwenzako nga wegambe wa myaka 7 kati ate I'm 34 kati ndi mu age ezaala kati nfunye opportunity I've been dating now wakati mu mwana wange but I didn't get pregnant with the men I was with so nfunye opportunity nfunye olubuto you can't tell me to abort my child at 34 negwenzizaako emyaka 7 ate nga weesobola ate nga neesobola kati ye nze kye nalaba in this whole issue bantu bawala amanya abawala baba bamwegomba nnyo kubanga babeera nnyo wano ku WhatsApp singa bebi Bruno njagala byo bibabeeramu abawala ku masimu ga Bruno kakati ye anaasalawo ddi nti kambeere n'omuntu ono webale nnyo kakati Bruno nze kye nalaba lwaki yakutenga bw'atyo yalaba nga abawala tebutagenda bafuna bulungi okitengera nga bategedde nti gayiti yanga talina abaana 4 manyi abawala twesikamuko ng'omusajja alina abaana ate kati bali 4 okitegeera kati disappointment gye yakola ki gye yafuna waliwo gayi eno nalinga mu muwanga buli Bruno wajja eno ku weekend nsasula engoye 5,000 6,000 4,000 ze ssente za Bruno ez'engoye buli weekend all our dating lives mbadde nga nsasula engoye okitegeera kati it so happened nti yajja ku Friday n'afuna engoye ate ne twawukana ku Lwokubiri kati gayi nga magi 5,900 neneebulira ne ŋŋamba gayi agenze ate nsasula ebbiiru nga te engoye yazambala kati neŋŋamba no sijja kusasula ngoye kiringa nga wonoofunirwa gayi looni nimwawukana ate nolekanga okyasasula looni abantu bayita mu bingi by the way in relationships lwa mutima mulungi kakati nze neŋŋamba sigenda sasula 5,900 nga gayi ali eyo nabantu balala ate ayambala engoye ezo kubanga tumugambe zizze gayi tayagala ngoye nnyo mati network ebadde ki network erabika ekyankalanye kati mbadde nkugamba kati gayi natandika okunkubira amasimu wa boutique njagala sente sente za ngoye mwatwala engoye ku luno temumpadde sente kati nandi nagamba mu mutima sijja zisasula ne mugamba sooka obuuzaani Bruno kuba oba alina sente kuba nze sirina sente I'm stuck right now naye nali mulimba kubanga nali sagala just kusasula sente kati gayi yabeerako ku ekyo like for 3 weeks kati the 4th week yagenda ku police n'atulopa nze ne Bruno nti tetwasasula ngoye ze police yakubira Bruno Bruno n'avuma abapoliisi n'abagamba I'm the Bruno of Uganda tewali kyemusobola kunkola
munene mu country eno. I have connections za Farida zonna nzirina. Nga watu wagamba connections za Farida zonna mbonzirina. Oba munjagala munnoonye munnoonye sina na time yammwe. Munnoonye mujje mu Uganda muno ekyanja era munnoonye. Nga watu wagamba wa police. Kati police ne boogera n'oligaye n'amugamba omuwala ono ali lubuto lwa Bruno. Bruno yamuleka mu apartment yekka. Teyamuwa any emotional support. Kati ne boogera naye mu buntu n'amugamba oli musajja. Ate oli alina engoye zera ye yalinga azikima. Oli musajja. Omuwala ali mu fixed. You have sisters, you have friends, you have cousins, you have mothers. So just bear with her otegere situation ye. Kubanga kati wobeera nga ali wakusasula, let them divide the amount. Buli omu asasuleko like zasasula okitegeera. Kati munnange nga nze bangamba muwe emitwalo 15. Kati ne bamugamba genda okubira Bruno essimu akuwe ssente kubanga omuwala ali mu fix. Kati gye byaggweera Gayi nawulirako nti yabivaako. N'amuleka kubanga Gayi yali yeeguya nnyo Bruno ng'alaba eserebu agulako mu dduuka lye okitegeera. N'amuleka. Kati Bruno natandika okugamba okuva olwo n'amblockinga. We yamanya ebyo eby'engoye nti biyingiddemu poliisi n'amblockinga. Natandika okugamba kati maama we abeere ne mukono kubanga fe twakula ffenna by the way ne Bruno twakula ffenna. Kyova nali mukkiriza lwakuba yagenda e Kampala n'abula. N'abula. Kati yali yakomawo bukomi n'eyo strategy y'ebizigo nti ngenda ku advertisinga biki nga gye wenkugambye. Advertisinga naye tebyakola. Yansaba emitwalo 5 mbagenda kozesa the best video shoot amba bashootingira video. Bwe yamusaba emitwalo 5 yakozesa simu ye n'akozesa InShot eyo app n'akolera ka video kali awo tekatunda na kutunda. Kyonga namuwa emitwalo gyange 5. Mwana baby uzubu nina is sina mwana sente sijja kulinda n'amafuta actually sirina muroka nkalu nimukukima mwana naye sirina mafuta akalimi kali mu kukaba so sikobadde okundiposinga kunaona ncheredde ku kali mitwalo 10 nondirako 10 endala wakati sina mafuta dateeka mu mafuta nimukukima mwana ejjukira kati mukima ku macha nimutekayo n'olweggulo. Yes. Okay love. Okay. Pressure ngenda gisala oba nagisaze nadda kubanga it's not good for me even right now. It's just not good for my health. Wetuyomba nga ntandika okusenyu mbeera siwulira bulungi in my lungs, so it's not good for me. I think I have to clear my head and concentrate on me and my baby. The rest, I just have to trust you, I guess. Mwana baby ngawe nagamba bintu bino byemoroka byayingira mu upkeep like byompadde so kale nsaba if you can help me with like 200,000. Okay, maybe so. Because byanyingira mu plan that money nti zigenda kumala till we najja ku Friday wakanaye kazima tukusente zikoze zanzigwako because of that stuff by'emotoka nayingira mu extra expenses.